tutandikire wano. Awo stoppinga. Ne dictator mili yatugamba ku video eri. Takubanga ku mukazi. You know omanyi abakazi bano balaba bawaayira. Chosen Becky kyaliko ali mu kuvunza musajja mu public. Omanyi okuvunza omusajja atavunzika. Ekyo kizibu. Kubanga kisoka dictator mili waba ayogera yalaga nti ali hore. Tugende ku party endala sula. Zannya awalala. Yantegese mikolo n'atajja. Yamutegese emikolo n'atajja. Kati ekyemikolo ekyo mikolo ki? Because ku birthday twamulaba. Twawulirako mukolo gwa Chosen Becky. Anti ayinza okuba yategekanga ayagala agenda alabe basinga. Gutunuulira amafiga naawe omubiri kikiyeze kyesirina. Kati ekyo nawe yalimbyemu. Ekyaki ekyomutunulira amafiga. Adda sula. Nawe yogera. Amafiga ge galiwa. Aga Chosen Becky. Kuba nange kyenjagala okumanya. Aga Chosen Becky. Gatugamba galiwa. Yakoze bwati mu video ntunulira amafiga nange. Ayi tuskipingewo. Si ate twakitubuukawo. Hani nze mafiga gemmanyi sigeego. Twogera ku mafiga. Tuleta amafiga g'abalayika bashakira. Alekawo ebyange mama mu katale. Kati komaawo. Sula. Singa kisoboka. Iyo vasi y'oluyimba yandibadde tagiteekamu. Ati kyekyo abakazi ensobi gye bakola. Yalowooza buli w'omuleka mu nnyumba n'ogenda n'ofuna omulala. Oba oleseemu ekyennyanja. Bunogera n'olya mukene. Tata manyete ate eri gy'ogenza oba olidde shaaka. Namuzaalira abaana katanfiire. Muleba. Kakati abakazi mulina okukitegeera nti okuzaalira omusajja si investment. Si kya bugagga. Nti era olina okukibala ku by'obugagga byo nti nzaalidde omusajja. Akantu ako bakapositinze nnyo. Namuzaalira abaana katanfiire muleba. Kakati wali oyagala nze mbamfiira muleba. Oba nze wali oyagala nze mbamba ezaalamu. Basatu. Ku friend wange Yudaya nalowooza tirwafiga. Yudaya? Yali ku friend we gwe bayita Yudaya. Ya Rabbi subhanallah. Ono yalowooza nti omusajja yali friend we Yudaya olwa figa. Naye n'akola atya kasooke tukamale wano wekagenda n'agenda wa? Nengenda mu jimu nange era kati figa nafuna. Kati ate Yudaya yesi wa jimu. Yudaya yali natural mukazi mulungi kuba muwanvu. Omumanyi? Yeza ono byayimba bya ddala. Reality. Yudaya omumanyi? Yudaya mumanyi. Abira kasanga. Kati Yudaya. Yudaya si wa jimu. Yudaya mukazi mulungi. Kati ono yagenda mu jimu afuna obulungi. Afune figa ne Yudaya. Ate Yudaya yaliwo before. Ono kujja. Yudaya yaliwo. Kale. Kwaniriza ku Celebrity Track Extra UG ne ku Flexi Media Official mugamba mutya kansubire nti muli bulungi. Lunaku lutandise bulungi nnyo. Weewawonza ababuuzaako ndi mulwadde-lwaddemu. Naye ngenda ntereera. Ndaba nga ndabika nga atategeerekeka ninga nfaananye kyanaggwe ng'omanya. Lwakuba nina okusigala nga mbaweereza n'okubaweereza ekigambo emmere y'omwoyo. Lunaku olwaleero tulina essula flexible. Tugenda kuba twogera ku nsonga ez'enjawulo. Twasemba obeera wano nga twogera ku nsonga era za Chosen Becky ne Dictator Amir. Chosen Becky gyo yatadde oluyimba. Byonna bye twali twagala okukola mu interview n'abiteeka mu ki mu luyimba. Lusongo. Era tuze wano bagita ku dissectinga, digestinga, kutema byabadde mu luyimba. Kisokera ddala nze binawulidde essula. Kyala Chosen Becky yagambye omusajja yamutegesa emikolo n'atajja. Yali obusente bwe yamukwata ne Neidi. Owulidde yamwononera obulungi bwe. Nakyo kibaddeko? Kibaddeko naye basoose kigaana wali nga wakatuuka. Tujja kizannyamu wantuwulire. Tujja kizannyamu. Kale tugenda bazanyiramu ku maaso naye musooke sula abuze ku bantu.
Muli mutya abatulaba. Sebutwaka XOUG Sula Flexible. Channel yange Flex Media Official. Mwe bali okutulaba n'okutugoberera. Botagata kaka channel yote ba. Anti munayo omuntu ayinza okuloza nalabye abantu bangi nga bakaaba Stickman channel bagimuggyeko. Anti yabadde mukozi. Yalemererwa okugaa nti channel yange. Yagamba anti yagamba nga yaffe. Kati bwe banga yiyo ngeno sebutwaka nga channel yange. Kati nawe wagambye. Kati nange nagambye kasalabe kya Stickman nga akaaba. Naye kati kantaniho ga channel yange. Nenga anyway anti bwanga oli mukozi kule no gamba channel yaffe oba bakozesa ng'oli munaku ono ga channel yaffe tugamba nga channel yange ate kati ate ali niniyo yabeera nno ku kamera atandika okunyiga channel ye kati sobye ebyo Musudani yakoze channel empya Stickman Sudan iji yelwawo nadda ne Ibra yagenda mwami Spotlight nakola Spotlight etambula wolokoso extra nagirekera bananyinchi yagibalekera abagikayanira bagisigaza ne batabuka kintu bekibobo bakikana yakiwe bakikayanira gwe ate yakakalamu yaliye Uganda byogere ekyana yagisirisa kati jeri yasirika ya Kezi yajiwa muganda we ne muganda yakola nawe ne Kezi yakola endala American Dream ate yagikyusa najifula American Dream yali ebyokya mu Uganda ya muganda wono abenga yagiriko kati bagitame the like yocha mu UG katika the American Dream ndoza naye itambula bulungi nnyo kale yeza Sula Flexible mwe banyo kutulaba n'okutugoberera channel ziri bbiri nga tukugambye Sebutwaka Extra UG ne Flex Media Official mwe bali nnyo kutulaba we tuli wano tugenda ku analyzinga Chosen Beki byatadde mu luyimba kati yavudde mu kuyimba n'atekamu feelings akuba kugumba kati kitukoze oluyimba tulijjemu amaloboozi agabuzabuza tulijjemu instrumental nitwagala tulubawe nga lujjudde bulungi mulize ekigambo ku kigambo kalira kigambo kigambo bwe tugenda okujja emboozi ya leero kasooke tuzanye oluyimba zanya kigambo soko zanya oluyimba then tuluddemu kigambo ku kigambo okay Sakate mikone ngweli yantegese mikolo nataza wagala naye tasobedde byakola wabiruma ndowooza kyekisera muviri nfubye nawe kiraba butunuulira amafiga nawe omubiri kikiyeze kyesirina alekawo ebyange maama mukatale n'alamuza mukene mwagala ky'abasajja mwagala ki naye abasajja mwagala ki n'omukolera ebirungi n'obimalayo naye nga talaba namuzaalira abaana katafiire muleba obulungi bwange buno teyabulaba yayenda kale ku frendi wange yodaya nalowooza tirwafiga nengenda mujimu nange era kati figa nafuna naye abasajja bazibu mbeidi wange figa ya 0 nabakwata ready handed naye kikya abasajja kyemufa mwagala ky'abasajja mwagala ki naye abasajja mwagala ki n'omukolera ebirungi n'obimalayo naye nga talaba ku bulungi bwange buno dala mukwano gwange oli yansinga ki watuyotoyo y'abasajja biwera kati bw'aba yali abifunye omukwano gwange atembeidya mwagaza ki kwata essimu y'omukubiro kimubuuze yansakata emigono engweri obuzibu taliwayo bweyogerako obanga omuwaayiriza tumuyite omulumirize yantegese emikolo n'atajja obuzibu emikolo gikaka bukasi omusajja muwobudde agikole nayetegese yalira obusente nabumalawo obuzibu Rebeka ocamuka nnyo kasita teyazibba bubi digireta lwaki wali obusente bw'omukazi tutandikire wano awo stoppinga gwa analysis nze player
agamba omusajja kuba byonna gibadde byetooloolera buli kimu ebyatadde mu luyimba naddala okusakata tubadde twakiwuliddeko nti omusajja alina olugono akuba naye akubiriza abasajja bonna balina olugono naye dictator Milly yatugamba ku vidiyo eri takubanga ku mukazi you know omanyi abakazi bano balaba bawaayira omukazi nga wamunyizizza n'oba omulinamu abaana 6 asobola okudda wali ku muzigo n'agamba omusajja talina n'amaanyi ga kisajja lwaki batugamba nyo ekintu okitegeera anti kulumya because omukazi atunulira ebiyinza okulumya omusajja tisina amaanyi ga kisajja tekinnuma sula anti ye omukazi alowooza kyekintu ekiyinza okukuluba akugobeko bali abalala gye wandigenze okitegeera kati Chosen Becky kyaliko ali mu kuvunza musajja mu public manyi okuvunza omusajja atavunzika ekyo kizibu kubanga ekisooka dictator Milly waba ayogera yalaga nti ali hore ebigambo byayogera ate mukakkamu kubanga temulabangako wantu wonna ngali violent because tulabye abantu bangi okitegeera tulabye abantu bangi abalwana kapo z'abayimbi ezisinga wano zirwanyeemukko ne tubiraba okitegeera ezisinga ezo z'amaanyi abantu ze beesiimisa oli waba talwanya at least akola ekintu ekizibu kituufu naye kati bino just Becky kyaliko ali mu kuyiwansana ku mazzi agezaako okwedifendinga mu bantu kuba amazima tuvugali nti Chosen Becky erinnya sirirungi mu bantu engeri gye yeeyisaamu nze baŋŋambe neeyisaaye kati ate dictator Milly erinnya lye liri clean mu bantu lwaki nti ebigambo bye bitono ali reserved ayogera kitono ate tamala gayogera because senga Chosen Becky yafuna omusajja nga bana basajja betubeera nayo mikwano gyaffe gy'okusala amaloodi bano senga ate kirala bulala ne Chosen Milly yamanya nti afunye celeb afunye star ye n'agamba sijja mutwalira kweri status yakuba nti star kati ze kamutwalinga mama w'abaana era n'akola buli kimu okitegeera kati bino ebintu byayogerako leero twalibadde twabirawa ku first luzaalo n'omuntu omulinamu abaana aba tuzza tulaba domestic violence ng'oli bwafu kati Chosen Becky bwaga nti omusajja yamukuba omukazi gwe bakubye batera olaba kemisera gundi we yamukuba ono wa Piraawo bwaga nti yamukuba ekyo sakiwulirako namukolako interview nangamba wa Piraawo yamukuba yali anywedde bunyuma yali anywa nnyo bbiri bamusabula anyway kati face neerungula abakazi Chosen Becky engeri gyangala mu sympathy oliyo olusooka taloposting oyo kugambye ne kuba kumusuna buddo yonna yandibadde yategeera dda nti omusajja ansunye ate yenze negere gye ndaba mu dictator Milly si ye muntu ali violent bannange okukuba nedda zanya ekirala ekyokukuba nkigaanye ate olwaki okawakanye anti nze nkubesingidde ku kiriwo nti Chosen Becky n'omusonga mu busonzi lugalo bwoti akuwalampa akubuukira ku mutwe nakwagula mubumpi bwe tannyo omukazi omumpi olumumpi lumbe lwa kirago abakazi abampi abe bagenda ozika mu kibiriiti mulabe linnya boda vaawo mangu duka Chosen Becky kyaliko kiringa kyekiti kyenkugambye nti omukazi gw'oyagala okwedifendinga mu bantu kubanga iba abakazi bakimanyi nti okukuba omukazi public ejja kitwala nga violent nga violence gwe erinnya lyo likoleki kubanga wano mu Uganda tukimanyi nti okuba omukazi kibi ne mu nsi yonna kati wakikozesa nga huuku nti yankuba era erinnya ly'omulenzi liba likola ki abakazi bamudduka nti oyo asakata oyo alina olugono akuba abakazi naye nga mazima matuufu gali nti sisuubira nti oba Milly yali agaludde wadde oluyina akuba omukazi oyo era senga yamukuba senga twabitegeera dda olaba nga Chameleone yalinga akuba Danera ng'era atulaga nga nga kirabika nti abo obufumbo bwabo bwaki mulimu empi n'emigere kati obufumbo bwa Chosen Becky ne Milly ekyokumukuba twalibadde twakitegeera dda bino bijja luvannyuma nga mmaze okwawukana ate kati nange nkyenneebuuza nti lwaki byonna abikunga kuba luno oluyimba teyaluyimbidde ffe bantu eno direct message egenda wabbaawe Chris Evans yayimbyemu katono in fact ye yazze nga defending omusajja atali mu picture era nakyo nakisanyukidde nti ye kyalesezaamu Chris Evans kuzibiikiriza
kitiibwa ky'omusajja mu public. Ani nanyini luyimba? Oluyimba lwa Chosen Becky. Ye Chosen nze kuri 7 yakoze nga fiira. Tuziyita fiira just kugatta kubanga singa lwabadde dry bwerutyo. Nga tewali wa defendinga musajja. Chosen Becky ata amajiga ndibadde gadda ku side ye era still. Ndio musajja govuma atakuliko. Kati ekyazizza kuri 7 kuzibiikiriza ekyo kiraka. Kyovula nti ebigambo bya kuri 7 bitono. Teyayimbye nnyo. Ali akitinga ku kyoli kyayogedde nti yakulira obusente. Naye obusente yabukubbako bubbi oba gwa bumuwanga. Abakazi batuwa sente out of love. Tetuzikwata mu nsawo nti tukutte mu nsawo sente ndyagizireti. So kati kino ekyokkuba tusooke tukitekeko tiiki naye tetugimalaayo. Nti yakubako. Ayinza okuba yakubako. Ninga yakuba nga yakuba mulaavu olwo abakazi betukuba nenga bangamba abakazi amu bagala. Omukazi wotamukubako taddamu. Tamanyi akumwagala. Kati wala mukazi gw'olina okusooka okukubamu. Si bino ebyokuba nti omulungule. Ate si buno obuyi butta amazzi. Mukuba oluyi. Waliwo luno olina omugwa kati mu mwaka kakubemu oluyi lumuddemu ku magezi. Nenga tomukubye mujja mu mannyo. Amanyi nti omusajja amwagala. Namanyi nti omusajja amwagala. Waliwo ze romantic slaps. Zeziriwa tolukuba. Nedda. So waliyo romantic slaps omuntu n'omukuba oluyi lubujja sting. Obadde osobola okumukuba emiggo. Okitegeera. Kati waliwo kati ezo stupid abantu tebakyazikuba ezo za mukyalo kati oba okuspankinga oba okuspanga butta amazzi bwokuba nga oyambusa oti okitegeera kati ate obulala ayinza okuba yamukuba obwo butta amazzi ye nalowooza ti omusajja ankubye okitegeera buno butta amazzi okuba oyambusa oti ekibatu okubira wano okuba kugwano ku nnyashi ngoba otta amazzi era gajja Sika naanza kwa ya mkuba butta amazzi nalowooza ti omusajja amukubye. Wadde omusujja bunno. Sika okujjako nga ze n'atuyonnyola ati yakkuba empi yakunuubulawa. Ne buno buspanka buno ezo si mpi. Naye mukadde kati asobola kitwala nti zaali mpi. Because ayinza okuba yali kati bwe yabumukuba yakola atya yali yagata. Gajja. Kati omutufu okubuuza Amiri wamukuba buno buspanka slaps oba wamukuba ziri naye ekyokumukuba ekyo tutekeko tiiki naye tetugimalaayo tugikomye mu makkati nti bamukuba buno butamanyi bwalina okuba nti bamukuba buno butamanyi. Kati tugende ku paati endala ssula zannya awalala. Kikyemigo ki? Yamutegesa emikolo n'atajja. Kati ekyemikolo ekyo mikolo ki? Because ku birthday twamulaba. Twawulirako mukolo gwa Chosen Becky. Anti ayinza okuba yategeka nga ayagala agenda alabe basenga. Abakazi babikola nnyo. Nga bw'ogambye nti singa bamubuli twalitegedde. Ne Amiri singa teyajja mu basenga twera twanditegedde. Anti waliwo emikolo egiri private. Abakazi bateekateeka emikolo ewaabwe. Nga neero ojja ngolabe kusenga wange. Amiri n'adda mu kuwalampa emiri gya umeme. N'adda mu byakamyufu bye balimu. Yese natandika kukola yali tannaba kutandika. Kati nekyo ekyemikolo. Nze ga bino ebigambo byonna Chosen Becky byonna byayogera. Ebimu bituufu, ebimu si bituufu. Kati ekyokutegeka emikolo Chosen Becky nga we tumumanyi n'amasappege. N'amasappege. Twandibadde emikolo twagitegeera dda. Gyategese oba gye baali bategese nti yali. Naye nga kiki ekikutuusa kweyembeera akubye. Ategese emikolo. Aganye okujja. Akuliridde obusente. Era nga tonnabuuka nti omuntu takwagala. Okitegeera. Ko kati omukazi okutegeera nti omusajja ono alabika tandiimu. Kwe kutandika okukola ebintu ebyo. Okukuba. Okutegeka emikolo n'atajja. Okulira obusente. Okwebaka ku maid. Ebintu bwe bityo. Okukwata n'emikwano gyo. Awumanya nti kati wano n'ekintu ngatta bugasi. Manya abakazi beesiba like love atuuka tetwandikyagadde nnyo kigaziya bwe tutyo. Naye waliwo abakazi abagezaako abalowooza nti kijja kutereera. N'asigala ng'ekintu awulira asika kisike. Mulimu abasajja batu nga bo baakusika busisi nga mbuzi. Ne bamala ne batereera. Because olaba divorce tukulidde mu societies ez'enjawulo abantu abasinga betwagala baba tuzaddemu abaana batugenda okuzalamu batugenda okuwasa tubasanze muno mu Kampala. Kati obanga gwakulira eyo masuuliita kati omuntu gwafunye obukulu asumbuwa nnyo
ebiseera bisinga abantu abamu just balina natural nga babazaala n'ekyejo abamu babazaala n'obusiru abamu babazaala n'obugezi kati omuntu oyo okumubumba n'oba nga gwe omucontrolinga kintu ekyo kizibu nnyo kyovula ebiseera bisinga nti bino birabyo bino bingi nze nina n'omu byatadde mu luyimba bitono nnyo wekiba nga kituufu kubanza ekinnuma nti omusajja gwayogerera bino byonna public tejja musalira musango omusajja tali violent oba kitegera era still omusango gujja kuddayo wona omukazi kubanga ye ebyokulabwako bingi nze nagamba Amiri abadde wano nga tuyiri baffe nambire ebya blogging naye toli mulabako nti oba alina akawala kakano kapepera nako nti oba alwanye ne gundi okitegeera naye ate Chosen Mbeke ebimwogerwayogerwako eri yonna gye yali mu Nick Products bano bakamenyo wa David Lutalo okitegeera fayiro ye nnene ku ya Amiri kituufu okitegeera kati byonna byayogera kiri out of emotion like akyogera nga awulira kyayina tuvula abakazi ebiseera ebisinga mba mukola ebintu webiti leka mukko kubanga ze nnyimba ze muyimba tezigenda kuvayo leero obanca kituufu okitegeera omwana abaana bo kati banatera abamu like bana bakula babiraba babimanyi kati abaana bajja kutuuka bakusaba accountability ku bino byewayimbanga tinaye maama ddala dadi yakubanga kubanga amazima gali nti abasajja bagenda era Amiri agenda sira kindi yagenda dda goza Amiri ali singo aliyo yeka nga ki jirikiti nti bamusulako mbwa oyo omusajja alabika obulungi bwatyo abakazi bamwettanira oyo omusajja bamutwala dda era Chosen Mbeke kati kyali era kino kyalina okukola naye omusajja takyayinza muzza mu bulamu bwe ayiwansa no ku mazzi kyekiri kyenagaye mu kusooka Amiri takyayinza kudda oyo omukazi alina empisa embi omanyi omuntu alina empisa embi omulaba Chosen Mbeke omuntu alina empisa embi omulaba omulabira kuki kasana bye sister we nga zaayogera byebyo alina okwogera nimanya kati wa yamusindise kati yali Ruth kuganja aba ayogera ngani divorce zenga tuli ba Luganda nofuna ekizibu nze nezija mu kamera njogere mba njogera ku lwani kululwo era byonna byenjogera tuba tubikanyizaako nti genda oyogere kati Ruth byayogera nange waliwo yazze nakomentinga kuba nagambye nakoleze posi nengamba Amiri be strong oli najja nagamba abeere strong omusajja ajja mu kamera nayogera ebyo mu maka ge nange nenkomentinga nemugamba nti nange saagala nnyo omukazi asindika sisitawo kujja kumwogerera mu mawulire okitegeera kati Amiri nze nalabye video ya Amiri abadde ya dakika 7 ne seconds nga 5 byonna byayogedde tayinaako bannanga abasajja we batyo ba Amiri bayina ekitiibwa mu society bayina ekitiibwa mu bantu because yayogera amaliriza akugamba wanjagala nange nakwagala oli maama w'abaana kuba ebbanga lyonna abadde asirisi abantu bamubuuza mwayawukana ngagamba nedda tuli ffenna bano bayawukana myaka kati giri emeka myaka gigendamu 2.5 buli omu ali kubanga Chosen Mbeke ku lubuto oluno olw'omwana ono asembyeyo Amiri yatandikira okwekyanga kati bala emyaka gigenda mu myaka 2 oba 2.5 so yo muvubuka yali yalabanga embeera bamukontrolinga bangi oyagala omukontrolinge abazadde bo bamukontrolinge basista bo bamukontrolinge babrother bo bamukontrolinge yalete kika kiramba kika kyokka kiri wali buddo kati kye kizibu abasajja kibakola zannya awalala tuzanye walala kati ekyo nawo yalimbyemu ekyaki ekyomutungulira amafiga nawe oyogerako amafiga nkikulekedde nedda totunulira agambye atya nze ndeese ebintu wakyalimbyamu mafiga ngambye nti alimbyemu kubanga nange njogedde nnyo naye nedda wano ze ndeeta sulakola si ayogera gwatematema ensonga ekyamafiga yo nange ekyo ndaba ki amafiga ge galiwa aga Chosen Mbeke kuba nange kyenjagala okumanya aga Chosen Mbeke gatugamba galiwa
yakoze bwati mu video ntunulira amafiga nange ayi tusikipingewo si ate lwaki tubuukawo hani nze mafiga gemmanyi sigeego twogera ku mafiga tuleeta amafiga g'abalayikalayika bashakira bano abaana no omwana agenda otegeka ekivulu ku mabiito nawali ku gundi ebusega kuki ye bugi Gloria Bugi tubaleeta abo Gloria Bugi omusimbawo ne Chosen Beki tugerageranya amafiga oba omusimbawo ne layikalayika oba ne shakira oba ne wini nwa amafiga wakati wa Chosen Beki kwe kuba nti wayawulo inamu ne zikavi azirina tolinga lusolo byo ayina magundi yagize tewali nzandize njogera mu kati ng'omuseza Grace One tayina mafiga Chosen Beki tayina tetagenda yabadde yewairiza kati abadde yeeryako olususu atya hati okugamba nti ayina amafiga nenga tagayina bayakoze bwati mu video natulaga kukaka lwaki amala kwewetamu amafiga tebeweta amafiga tewewetamu era abakazi abamala okwesigama ebisenge nafuna zino zigundi zikavuzi uyu taba na figa yimirira wesimbe bwantogo ensekulabe so amafiga tewali yewayiriza ate ekyo kibi nnyo kyajja kisasulira ono mu Uganda tetwewayiriza beera nekyoyina mukama n'ensi eraba n'ensi ekulaba nti mafiga beera n'ekyo kasa mukama akumanyi muli balokole ewammwe wekkiririzeemu n'omubiri gw'oyina nekyo ekyamafiga kizze wabbali kubanze yagamba figa yajonoona yamulekawo ng'alina figa teriyo ate kati yajonoona yagisangawa bagambe dikireta amiri alinga bino bifooka ebyenguudo nti atagula butaguza ati actually oyo omwana talina kyeyeyongeddeko nnyo okujjako okwerukamu talina kyeyeyongeddeko nze gwenza okuva namulaba mu 2017 ng'ali mu Nick Products nga mumpi bwati ye already ye mumpi ogutali musango naye skin like okunyiriramuko anyiridde ng'alina dictator Amiri akoze omulimu gw'amaanyi amulabiridde bulungi nekyo ekyamafiga yino Katonda tagaba byonna tosobola kuba ng'oli female best vocalist ng'oyimba bulungi ate ne figa ng'ogina figa agiwa Gloria Bugi afiga agiwa Shakira oba Laika Music oba Gloria Bugi kale ze tumanye figa Pretty Banks United yina ile si figa kale abakazi bajja kunyigira nti ndi ku body shaming neto bitogera bitufu alimba because tosobola kudira Pretty Banks n'omuteeka mu gundi yemu tumuveeko okitegereza so I mean Chosen Beki omubiri gwe mulungi ogwo gumusaana netachikaka nnyo tachikaka nnyo gulaga kuguza abantu tulaga nti oyina ebintu ebitaliiwo okitegeera beera n'akakabiri kakatono kirungi ogendako mu gym omala bumazi ojja enough omala bumazi okitegeera divorce abakazi ensobi gye bakola ekyamafiga kyo tukireke kiwedde tetukirese naye bisiga tutunulira amafiga nawe omubiri kisiyeze kisirina owulidde alekawo ebyange mama mukatale lalamuza mukenya kati komaawo sula singa kisoboka iyo vasi y'oluyimba yandibadde tagiteekamu abakazi banemulekerawo okwewayiriza tetuli ku body shaming naye omusajja alina ensonga 10 ez'essimbalaala lwaki alekawo ekyennyanja alya mukene naye wano omukene yaliwa kale nange kyeneebuuza ate banaye mukene abakunku mukene ate silver fish anti bwebuyamba ye mukene ate omukyusa mu luzungu muwaanawaanamu mwagazisa mukene musufu subhanallah kati ate abakazi kye batamanyi yalowooza buli muntu ali ekyennyanja buuza vairota ojja kasa nti mukene buuza jostede toma emisango gye twalimu gya jostede nga naye ng'alidde mukene ogijjukire abasajja balya mukene tatuga
Uncle Pira Sematimba. Buza honorable. Honorable yali mukene. Nali yennayo. Yakusa slowly by slowly. Yani omulala yali mukene awo. Abasajja nabebitiibwa balidde mukene. Buza Daddy Andrew oyo. Yali omukalo nalya ne mukene. So bino. Kati kyengamba kiri ki? Kyengamba kiri kimu. Gloria Bugi. Ni Chosen Becky. Ani mputa, ani mukene. Eyo si tontwala yo. Tusigale wano. Hati mukwano gwe. Hati buli mu test zi preference. Ekikuwomera. Bulwoli ebbali gwe ngolidde ekyamaanyi ekyamasafu omukazi wa kirabanga mukene. Ati kyekya abakazi ensobi gye bakola. Yalowooza buli w'omuleka mu nnyumba n'ogenda n'ofuna omulala. Oba olesseemu ekyennyanja. Bunogera n'olya mukene. Tata mete ate eri gy'ogenza oba olidde shaaka. Oba ontegera bulungi. Buluweero. Abakazi balowooza. W'omuleka n'ogenda ebweru. Oba ogenze kulya bumukene. N'atamanya nti oba olesse mukene mu nnyumba. N'ogenda n'olya shaaka. Oli empuuta. Lwakuba nti kiri ekyebweru kizibu nnyo kikubira defense wano. Because babantu abamu balowooza we wasiimira n'oleeta omuntu mu nnyumba oyo ensi yonna ndowooza batunulatunulamu nolaba nti ono yasaanidde okubeera wa. Si bwe kiri. Ate kati batono nnyo abajja okukitegeera. Bannaye tusobola okubeera mu nnyumba naye mu nnyumba olinamu mukene. Muvemu ebyo ebyekisiru. Muvemu ebyo ebyekisiru bannaye. Mbono gwe naleeta mu nnyumba namulondayo mu bangi. Olumu omuntu kati nze kambabulyeko ekintu kimu. Olumu omuntu batumulonzeeyo mu bangi. Okitegeera naye ogaavugayo wano ono yaliwo kandeetewo kanteekewo ono naye ng'ate eri okitegeera baitha abantu abalungi abo bano abakazi oba betubeera nabawaka be bayita mukene aba baba tebaagala nakufumbirwa nga ye awulira nga onoomuteeka ewaka tujja mufuga nnyo nga ye musigala kwerabira eyo bbali naye nga muganda wange tosobola mugerageranya kuwaawaka nga mugenda n'obeera naye wokoma okuwewako oyinza okumala emyezi 6 nga tomutunudde nako kano kabenzi okitegeera buli mwenzi akamanyi bannange tubeera n'abakazi abalungi ebweru oli busiru baddaye okitegeera kyekugamba tubeera n'abakazi abalungi ebweru ogambye nti tolowooza nti okubeera naawe mu nju nakulondayo mu bangi abasinga balowooza era bamanyi n'okutulwana nga bakozesa ekyo era simanyi wagenda okulaba nga nze nkusaanira bamikwano mbeera yansi tetwagala bwagazi bagamba naye si mmwe muba musaanidde just mmwe muba muliwo ate nammwe ensi ebeebanyize nga mutambudde mukooye mutomedde nobowayi kampumulirako wano nayegira naawe era obulabo biseera byetumala naawe oba okimanyi naye kirabika era si mulimu oba ondaba naye ntunula ngaondaba nga guli emu ku 10 oba kitegeera era tufuna buli wanfumamu neŋŋenda buli kaseera abamukweraliikirira aba nkubira oliwa okomawo saawa mmeka akimanyi nti eri waliyo zishaaka wezinkwatako nezingayagaya gwe divorce abakazi balina okukitegeera anti kati olaba ebbanga lyomala nga towasizza ng'olinda oli ow'ebisambi ebyeru togenda kumufuna bangi ate bwe tebabawa oba okyayingiza ono muloogi ng'ate waliwo afuluma tukabannanga tubanoge naleese bansibye musibe damage naye mukugireeta obadde olabanga olaba ye maaso malungi aliwo so nze mbagamba bannange ffenna twegumiikirize twekwate mpola mpola nange yinza okuba sinze mulungi naye ate era naawe era si yeggwe mulungi katulina kwegumiikiriza tukule tuyige okweyagala otherwise ebweru eyo abaana gye bali nga gabugambi togenda gendako obugenzi ku TikTok okolabe abaana bazina obubina nga buli buti zanya paati endala oyalira obusente bwe tutuuseewo ate naba tukyali lukyali kwa Evans yayimba mu katono
Mwagala kyabasajja mwagala ki naye abasajja mwagala ki n'omukolera ebirungi n'obimalayo naye nga talaba namuzaalira abaana katafiire muleeba. Kakati abakazi mulina okukitegeera nti okuzaalira omusajja si investment, si kya bugagga nti era olina okukibala ku by'obugagga byo nti nzaalidde omusajja ngera mufunamu kino na kino. Ozaala ng'omukyala nti olina okuzaala kubanga ffe abasajja tetuzaala, tetulina nabaana ekola ki kati ekito kyosula kireeta wano kikozesa nga defense ti nakuzaalira abaana katanfiire muleeba kati nze wali wagala nze mba nfiirayo okitegeera kyakukutondebwa olina okukola ki akantu ako bakapositinze nnyo namuzaalira abaana katanfiire muleeba kakati wali oyagala nze mba nfiira muleeba oba nze wali oyagala nze mba mbeezaalamu basatu azizzaako mangu azazzaako mangu banga negwe wangamba mbwe ejjiri nedda bannange toddayo kubyemabega nakyogera wakyogera wagamba otya kalenge sikiddamu wagamba nti yazaala abaana eri nedda okyamugamba nti beking kwagala nga ng'ejjiri tuuse yalufunye dda naye mwemugendako mbenya abantu nazaala wange ebintu bino abiraba n'ayomba naye nga okuzaalira omusajja kati ofiire muleeba mukwano abakazi kambagambe okuzaalira omusajja simanyi bakusaze manyi waliwo ne katteeka akalala ke baleeta nze bampasula bantunga wuze nkaaga wali oyagala batunga enze wali oyagala basaba bakole ki wali oyagala bananga abakazi mulina okukitegera mwe muzaala ezo obligations zammwe mwe mukola ki muzaala ate okuzaala si kyabugagga nti olina kukibala kyattendo nnyo wadde si buli muntu nti azaala naye oba ofunye omukisa n'ozaala zaala naye tokibala nnyo nti bannaye enzadde manyi abakazi abakyasinza okubalira ku baana bakazi abakyasinza okubonaabona mu nsi eno mu bufumbo okupushinga abaana okubakubira defense eri bakitaabwe bebakazi abakyasinza okubonaabona because yalowooza nti kati nzadde omwana ono agenda kunnwanira entalo n'atamanyi nti omwana naye akula n'omwana naye ajja kuzaala naye afeesinga reality. So wazaala abaana well and good, thank you so much for being a mother. Kati kyoza nebiki ekyokuzaala abaana si kati ekyokuzaala abaana kubanga dictator mite yakusanga nga oli virgin bakusanga guli emu ku zero nga batoolatoola kodde ebyabwe yakusanga olwedo wazaala dda kati olwedo wali mother kati kyabakazi mukijje mu statement zammwe munakuzaalira abaana nga wazaala dda olwedo wali wazaala dda okikujjako ng'omukazi nga gwasoose okumuzaalamu omwana ekyasobola okukyuga naye takikozesa nnyo mu public okuzaala kwammwe divorce gwe ne mukyalawo n'abaana be muzadde ensi terina kukitegeerako okitegeera kati abakazi okuzaala kyammwe era kyabatondebwa si buli omuntu nti akola ki nti azaala bati oba ozadde tokikozesa nnyo ng'ekyokulwanyisa tinze gulaba nali nfiiridde muleeba oyinza otya okummanyiira mukasajja wata akugambeko olw'okuba wazaala mulekera kubisa abaana defense eri abasajja nti abaana nze namuzaalira abaana omwana nze namuzaalira abaana katanfiire muleeba wali oyagala ne abaafiirayo kuba gwazaala ate si buli azaala nti buli muntu afiira muleeba era n'abantu balina ekintu ekyo balina mukama kuyamba tewafiiramu kati kireke kiviireko ddala nga ne bewazaala weebali bonna mukama mwebaza titwazaala abaana abalungi kuba alina abaana abalungi amina mabona basatu tekisoboka lwaki tekisoboka bali babiri akamala okuzaala wano omulala myezi 7 emabega omulala aliwa bwali omuntu oyo gwe yajja mbu neyekubisa ekifaananyi n'amala n'adduka omusajja yajja nekuba serefi napositinga amannya malala ne mama n'ateekayo malala oli yatekayo amba oli yatekayo amba mutebi oli yatekayo oba yatekayo zahira in fact oli teyateekako linnya lya kika taatawe omukazi kakati anti awo wali obuzibu naye nga abaana beebo naye nga byebyo bannange embeera bwetyo bweri kati ekyokuzaalira abaana tukireke tekikirese tukikoze tukimaze kati awaddako obulungi bwange buno teyabulaba yayenda kadesi
ekyobulungi twakigattidde wali eri mu mafiga obulungi bwe atubuukewo kati obulungi bwe togattulula beauty abakimanyi bakimanyi eriyo ebadde figure beauty we Kati are talking about beauty kati beauty shaping ekirala nange obulungi bwa Chosen Becky omusajja yabukunkumula bwa n'abusuulira mu mwala samuwota ekidivosi nayo yogerako obulungi obulungi bwo buluwa anti kati njala ndaba ekifaananyi yoyo Chosen Becky you're beautiful gorgeous the most beautiful creature obulungi bwe omusajja yabwonoona yakonoona nze nagambye beti Becky beki yali alabika bubi nnyo nga tannafuna amiri nnyo oba tewaliwo ssente akaaba aliwo tewaliwo ki tewaliwo ssente ekyo tekimunenyeza simanyi bamulese aliwo oyo akaaba okay tukoledde nawaka so bandekedde omwana so kugenda omulabi namugambye toleka omwana samugambye wano namugambye nti toleka omwana kati wuuyo azuukuse oyo tasobola kwebaka nga teyebakiddeko maama we era kakati musiraamu beera naye awo ku kamera nze nkakasa ekintu kimu bugi bino byokolerewa wali okoleddeko ewaka bizibu byereere muganda ate bwe bakuyambe tebasala mu kamera naye abangi basala nimbakola nembasibira mu sitowa ne bamenya oluggi wuuyo azuukuse atufuukira akayinja mu ngatto otanatufuukira otalina na buzibu yadde kuba kasomutekakumu amiri ayongedde obulungi kuki ku Becky ku Chosen Becky kuba yatandika okumwagala obulungi bweyongera yina omanye ebirungi abakazi bingi ssente n'okumutamwagalira mu nkukutu gomanye omukazi buli otamwagalira mu nkukutu alungiwa because abeera proud n'ekyo kyayina okay because uli before nga tanafuna amiri bantu bamuvumanga nnyo okitegeera era ayina ennyindo y'ekirago biki ekirago kyeki ekirago babitutumanga ku ssomero musomedde mu kibuga kati wali gwasomerawa eyo waffe mukyalo busukuma Kiwenda primary school batutumanga ekirago nga tutulaka nti ffe twatulanga mu miti kyoba tuli bagezi kati nga blackboard tukuba kati enyindo efaananirawa n'ekirago anti bwe bamuvumanga okitegedde kati bwe bamuvumanga ekyo kintu naye najja n'akirwanyisa n'akiteeka mu kamera ne dictator miliwe yamufuna mu 2017 namuga ati enyindo edde tulina gikweka tugikuba abantu ate banagivuma emyaka emeka waliwo yagambye akayindo kange si kalungi wamma okalayi anti kati n'amanya nti kati kiki kyoyinza okuvuma ku Chosen Becky kyebatamuvumangako kati liye dictator mili namugamba nyindo anti gye bagamba nti mbi tubagibakubira eddala sobola buli luvannyuma nnaku 3 wabangayo ebifaananyi ebipya nga kuliko ennyindo bajjanga mu kamera kitegeeza nti byewalinga osobola okumuvuma byali biweddeyo obumpi si yasoose okuba omumpi ennyindo si yesoose okuba nti yesinga obunene muzaabayimbi ani waliwo munene si yesoose ate si yesembye abayimbi abalala bakyajja ogambyani kakati olaba divorce Chosen Becky kati yaggwayo byonna bantu byayinza okumuvumako n'omu shaminga byaggwayo naye ngaobulungi kwatudde obulungi naye boyi Chosen Becky nga talina make-up si mulungi nze namulaba wano ng'akaaba omwana ye nga mulwadde ng'akaaba mu kamera essimu yange neggwako n'omuliro nali mulaba simanyi nange nagekange ezikira yokka nga owetegereza kamera tunulya bwenti ekifaananyi kibanga ekijja mu Facebook ekiti nga bwe kiddayo so omukazi yenna ndowooza nga talina make-up abeera ku nakyo gundi ye waliwo abeera ku nakyo
abana ate munamwe temututama mu butandiko tukwagala omuntu mbu ali ku nacho ye mwagale ku bantu nga bali mu filters nze mukyala wange mwagalirawo era okyo kuba tuli mu nnyumba singa tubadde wabweru singa anyway omuntu yena aba mulungi obugumyayo mukyala omuntu yena abeera mulungi naye omukazi olabira nti omukazi mulungi gera ku makya omuzuukusesa tuli mu kutematema luyimba Yudaya yali ku friend we gwe bayita Yudaya ya rabbi subhana ono yalowooza nti omusajja yali friend we Yudaya olwa figa naye nakola atya kasoke tukamale wano wekagenda nagenda wa Kanata Yudaya yesi wa gym Yudaya yali naturally mukazi mulungi kuba muwanvu omumanyi Yeza yono byayimba bya ddala reality Yudaya omumanyi Yudaya mumanyi abira kasangati kati Yudaya Yudaya si wa gym Yudaya mukazi mulungi katono yagenda mu gym afuna obulungi abisanye ne Yudaya ate Yudaya yaliwo before ono kujja Yudaya yaliwo nenga beyisanga nga nga sibiringa bitali bya ddala so Yudaya yaliwo Yudaya mukazi naye mukazi alina imani ye kati Amiri yaliya ati Yudaya tebabula Siraamu mukazi Musiraamu ho kugambe Yudaya tukako nga twagala dogenda okukyala iwabwe Kasambya nga aline Amiri yamutadde mu luyimba friend wange Yudaya ate takyekwasa kubanga Yudaya tabangako friend we manya abakazi bekwasa kwasa nyombo oba yasanga mukwano gw'omusajja nafuuka mukwano gwe ate Yudaya najja nti ayagala nnyo music wono kati yalowooza nti mukwano gwe oba kitegedde sura ina information omanyi obweddo oyagala nze kati nze njogere ki just gwe naye nga ye yalowooza nti wanagenda mu gym ajja kwenka yalowooza ekya Amiri ekyamwezesa ku Yudaya yali figa ono ne agenda akola atya muna yagifune akole figa mama era yagikola mama ya Yudaya nga nzaale ya Yudaya si ya gym kati kyabakazi bagenda okufa pressure alusa nasima byonna wamu anti galowooza nti Yudaya yakijja kuki kyali yakijja mu gym bwe Yudaya alina ebbina subhanallah tosobola kumula ku nviiri abeera yebikiridde kaveeri wati kakaya baana nga oli omwana banange Yudaya mulungi kati ate ono asigaddewa anti kati no ye yalowooza nti wanagenda mu gym najja kubanga Yudaya kati ate yate Yudaya nga yagenze mu gym ekiro bufuuka misana yagenda mu gym naye era gym yayongera kwonooneka oba gym yamugendamu wulira Yudaya naye nga Amiri yalya Yudaya ekyo saagala anti kati yakuga akakakasizza nti kyamutwala mu gym kwagala kubisana na Yudaya olwo pati eddakwawo wulira ayimba nnyo ku figa alangira nnyo ku figa wulira naye ekisinga okuluma Chosen Becky ndowooza body shaming kuba byonna byayimba aliko figa bulungi kati alangira oli maid naye bw'olaba maid gwagamba kukalekala gwatadde mu video agamba figa ya 0 amaaso ga Chosen Becky galaba ddi I want to ask maid naye mukazi mulungi tosa musimba ku Chosen Becky nje njagala kumanya amaaso ga Chosen Becky galaba ddi kiro kwagamba figa ya maid 0 kuba kali yali wadde afuna ka maid nga kalinga kano vairota ke yalidde kali wakacholi akanyongo abanenda anti kakanyongo yani bada afuna ka Shaloni kana kala bisembo vairota yakawo olubuto lutaliko buyambi she gave me and we shut down hishka naye watali ekyo kyembuuza nze njagala kukakasa kiri kimu amaaso ga Chosen Becky twetaaga tufunire magnifiers galaba ddi okumanya nti kati ate ne Yudaya wogamba nti Yudaya nga bwonyumiza nti Yudaya bwalabika galaba ddi Yudaya yalinga layika
like music n'obuwanvu ne figure kati awe nkubuuliza waliwo omanya abajanja b'amaaso mu kibuga waliwo emmenga awo newanege awo webali kuba amaaso ga Chosen Becky tumugulire galubindi twetaaga tumanye gakola ddi kuba n'abakazi bonna bayogerako Yudayo omulabye balina figure balina height mulindako wuuyo gwe yatadde mu video Made omulabye eyo made figure gyali bwabanga omanyi n'omusajja gwe baleesa kuba bamulese mu kifaananyi kya Amiri kati made babanga naye bamulese mu kifaananyi kya made eyali omusajja kati amaaso ga Chosen Becky gakola ddi bwagamba nti made figure ya zero kuono gwe tulabyeko ne Yudaya gwayogerako mu luyimba omumanyi amaaso go gakola ddi kikisinga okuluma Chosen Becky divorce omusajja aluma Chosen ogenda tunyigira naye aluma n'omusajja yalumye Chosen Becky oyo mwana ayinza n'ogenda mu depression atya nanti ng'awulira akyalina kiri eri ekyoyo nti oba anadde oba tadde ani bwatula kusinga bati n'alabawo jiini ye nani ajjako dda wande n'alaba omusipi gwe n'alaba amakanzu yalekayo amakanzu ge bamukaya omwana muwoyo gye bamukayanira tukole shooting ebintu ebitegereke ekitegeera Made mulungi Yudaya mulungi kati ekisimanyi kyayagala kati amaaso ga Chosen Becky geetaaga optician agakebere because tosobola kugamba nti Yudaya alabika bubi tosobola kugamba nti Made alabika bubi bw'atadde mu video kiba kibi nnyo ebisinga okuluma Chosen Becky obitegedde abakyala omusajja babadde kala alyako bonna balabika ki bulungi so beautiful abakopi naye agenda abakopa bye balina nti oli alina figa kange ngikole ngende wa mama lususu nanga metro omuzigo tuli mu kutematema ki soko kazeko wali eri abasajja kyemufa stoppinga oko si kuyimba yakoze kalifa bamanyi music ngeri gyatambulamu toning oko kuyomba teyayimbye awo yoyombye era senga abaddewo kigundi awo senga abaddewo Amiri awo yadde amugwa mu bulago ekyo kyavudde eno mu kasomi wansi mwambuliko kodi tebera mugongo kati anti obusomi okulaga gye bwavudde obusungu wazze buyambuka nti obwaviridde ddala kugumba ekyo teri muntu ayimba nga akakaati eddoboozi bwatyo oba ne Kamiliyoni ayimba nekigulume voice kye takaka naturally bwatyo badde mu katono wona ekiki basajja kyemu bantu ya pusi ng'olumemba bw'otyo ng'oyimba awo yabadde ayogera commandinga era kyemmanyi ono zino engalo ze bamusimbye wano mu video akyali mu kunyuga ali ku Malcolm anyiga biwundu bamuwadde ekitanda njogeddeko naye ku makya omukazi yamusimbye enjala gwe mu video ate juga Evans ayogera mpola musajja wawe Becky onumya nga ziri eno munda mu byerya tugende mu maaso tuli mu kuluyimba twajjemu ekidongo twanalizinga bigambo obulungi bwo kidegedde owulidde nti okuva twatandise mu Chosen Becky ali ku bulungi kati ekyo kikyamu Chosen Becky tasaana kuba mufumbo okay tasaana kuba mufumbo wabalowooza nti
okubeera olina kwetololera ku body bulungi no please ebikola omukazi abasajja bangi abalina abakazi naye nga like they're not beautiful nga ye wakirowooza naye ngaebibakuumye nabo bingi ekisooka ekikuuma omusajja n'omukazi one respect okay ekitiibwa okuwaanako omukazi tuzita okuba nti omukazi wo omusapootinga emotional support zino ne mu financial n'okumujja mu galari ekyo nakyo kyekigattako ssebo ku ye ne mu bufumbo wojja olaba abasajja bonna abajjayo bakazi bali mu galari bali mu kulwana nansi okay bali mu kulwana nansi ensi bakuba anti ensi esooka nekukubira omukazi nekuba nekyo kyebasuubire kiyinza okumuvaamu omwana era wetubali nga tugenze mu eyo science abayimbi bonna abalese bakazi baabwe mugundi goza edi yawe talina mukazi niye wali omulabyekowo nyanzi talina mukazi mulina wali omulabyekowo okujja ku mikolo mbaga naye nga amaze emyaka asatu so waliwo n'abayimbi nga babaddewo babadde ku scene for like over 25 years naye nga bakazi baabwe balaba just occasionally ku mikolo omukyala gwe bayita Sala Nakayo omumanyi wamisaki newoza talina maanyi gasobola kwejjayo mu galari nakwetimba buli wamu naye omulaba ku birthday naawe ku mukolo ogw'ensonga okitegera naye bakamala ne mwami misaki emyaka ndowooza egisukka mu abiri oba okitegera abasajja abalina abakazi nga ye omukazi we amulina n'ekigendererwa tamujjajjayo kale omujjajjayo fo nesi kaseera nti obeere nga omutijjisa kubanga eno ensi tulwana nayo divorce wabeerawo abantu abakuwalana balina kuwalana nga ggwe omuntu era entalo zo olina kuzirwana nga ggwe kasozingiza mu third party kitegeeza n'omwana jazisikira kati ekibonyabonya kamiliyoni leero nti yatulaga nnyo nti ye weakness ye eri ku mukazi ne bamukuba omukazi naye ne bamutandika kati omukazi natuka nga okwekolera defense ziweddeyo omwana naye neyetaba muki mu lutalo kati olutalo lubeera generation teruggwa nti ne abba omwana gwanaazaala naye ajja kulumba field tukubagane lwansikirano kuba kati oba kitegera kyenkugamba so si kibi okutimba omukazi ne mutimbe wekyetaagisizza abantu bonna bateekateeka abakazi bakuzi social biki tebalina future nabo era bacheckingako after 5 years olabe nga bakyali nabo ku gundi ekyo mu kutijjatijja okwo otuka time otijjayoko obwolo mukubanga nange ntijja ne muteekayoko status ne mala okublockinga abantu bonna n'abanga yikaye yeeraba ebwe kiyitaaga mpadde kapye ekapya nnyako kayitirivu nnyo so muteekayo ne bablockinga bonna osooka ne bablockinga bonna nga yeeraba nga webikula wati yeeraba wali ekiwala ekyakinkolako okitegeera because olaba abakazi nga agamba nteekaayo ko bandabe naye nga bani abakulaba obamanyi abakulaba so eno ensi tuli mu kulwana nayo ffe tulina abantu betubadde nga twogerako biki nga tulina n'ebintu byabwe byetumanyi ebyenjawulo naye nga tetuyinza kuteekayo bakyala baffe kubanga bajja bakozesa ng'emmandisa okutukuba n'abaana baffe nga tubazadde naye nga tetubateekayo tetubateerayo eyo nsi because omuntu alina choice ebyekolera ekintu kyayagala kasaweza emyaka 18 ajja kweteekayo tugenda kujja ku part baba yabifuna mu mukwano gwe kalate media amagaza kigwa mpimira kyenaalya ate kati ekyo kizibu abakazi okutandika okontrolinga abasajja kati Chozembeki kyali kayagala kufunya musajja amuvugire mu chokolo bwati naye ng'omusajja omanyi gwayagala okuvugira mu tampeko oli omusajja amusooka n'okuba sita ne bw'oleeta 40 feet eya container tajjaamu oli omusajja dictator yasooka Chozembeki mu Mantaala kituufu kyova olaba amanyi pyala amanyi ekikuba omuyimbi oba okitegeera amanyi n'ekizimba omuyimbi kati ono tamanyi mukazi wattu na bulime agwamu kigwe ali mu kubuyaana ayaayaana kivula Amini takyayinza kudda mawuli ate ayogere bino yabyogera lumu byaggwa era yamuwadde warning tonjogerako tonyimbako nalabera oni maaka ayogera oba yabadde ku BBS oba yabaddewa nagamba bakoze endagaano etali mpandiike Digitamili n'agamba ndoza Beki oba yagambye mukwano gwa Beki amugambe tamwogerako awantu wonna
amuleke gyali ku mmere empereerwe nono abeere gy'abeera abalekedde emirembe tamwogerako kati ate ono yafulumiza oluyimba ali aprovokinga omusajja ensi egenda tutuuka nga dictator Amiri Muwanguzi infact kati Amiri Muwanguzi agwina mu ngalo tetusobola kugumujjako kubanga yatulaze nti fees azisasula awayo n'abaana esente abaana abawa insurance center ateekayo alina mu kuzimba nnyumba mwe bagenda okubeera n'abaana kati ate gwe kyamprovokinga omulaga ng'omusajja ekisassalala akitalina makulu naye nga yakulaze nti nze bino byenkola kachoza nibeka okutulaga nti naye tumukubira defense bulungi alete olubale bibamukuba oluyi alete footage nga bali omukozi niwo n'abatabireese agenda sigala mu ssiru wano mu lutalo we tuluvugira ku social media Choza nibeka ino kweta footage nga kubanga Amiri yatugambye nti nze oyo mukazi byonna byayogera bya bulimba nga we siweerera abaana bank statement gundi n'aleeta fees nti mbadde ntekayo ssente bweziti ne bweziti ne ku insurance abaana mbateerayo ssente ziizino okitegeera ne mu ddwaliro najja ne mbalaba wadde omwana bannimba naye nze omwana najja mu ddwaliro ne mutuuma n'amannya naye kakati yengaga nti ne mu ddwaliro teyajja ne ku lubuto teyandabirira naye nga yakuga nti ze kuva nga ali lubuto mwati nento nga nze mukubiza nti genda onywa eddagala gwa mu ddwaliro kati Becky alwana kati tamanyi kimukuba bayirayo mukadde kano infact gye tweyongera mu maaso ono omuwala agenda kufuna ebizibu atya anti kati ensi egenda kumukyukira ajja tizuula we yajja mu mawulire nga waba omusango kuba nti bakabasanyiza nnyisha yajja nga alowooza amawulire agenda mukola ki negasooka gamuwagira naye engeri gye gakyuka teyakyagala n'okutuusa olunaku olwali tasobola kuyimirira awo n'agula obutunda kubanga yalemererwa yaleetangawo ebintu ebyobulimba ku muntu ali innocent kati noono byatandise kubanga akimanyi nti omukazi waavaayo n'ayogera era ensi ekola ki bannange abantu bano oba lwaki tebayiga bano babeki bandibadde bayigira ku bya Haji ne Hajjati kuba amazima matuufu gali nti eno omukazi ensi egenda kumukyukira kubanga buli bye yayimbye muno mu vidiyo naddala fe abalambulula ensonga tugenda bimusaba okwagala okumuwolereza nze sigenda kumuwolereza ogenda musaba ki ekisooka byonna byayimbye wano nga ki maid akatambi kala mpa enamba ya maid waba teyabakwata nga teyalina simu gwe yalya ampe namba kuba ye gundi mumanyi Yudaya ye mumanyi ninga ate naye Yudaya naye era we tunamukubira ajja kuwa story endala ajaga nti ate nze Amiri mumanyi nnyo okusinga n'oyo Becky okitegeera kati kye kya Yudaya kyo tukireke naye kya maid sisuubira nti Amiri asobola okwebaka ku maid nga jasinga ayagala mu nyumba yaabwe bagambe ennyumba ya mukazi kati ebyo byonna ono mukazi ayagala kuba defense ayagala amawulire yega muwolereze kuba amatuufu amazima gali nti zo video tuzizabera views nyingi ku YouTube naye osigadde otya omulaba Ruthi eyatuleetera Hajjati naye ng'akola views nyingi nnyo mu lunaku gali mitwalo 2 yanibadde akyalina obuvunaanyizibwa obuvuga eyo story paka mu kooti paka wa naye agamba there's life teri life teri views tezisinga bulamu nakuswala era story n'agikola ki n'agita kati noono yali mu kulwana nansi ayagala views na music atambula yajja kutambula kubanga bo bakadama bo omulebo gwawe gwakulaba nakusudiya ne bo si bafumbo bo banakiyombekedde bali mbiyumba tebamanyi bufumbo we bubeera tebamubeera nga muwadde emyaka 2-3 okitegera nebyo bamuwagene era bebakomentinga naye abantu abategeera ebyobufumbo eno video nze mbadde sigifulumya nagifulumya mbadde sigifulumya kubanga omusajja waba yayogedde buli kimu n'atuwa n'obukakafu obadde okyakakasa kiwa goloza Lema yayawukana ne Dr. Lema yayawukana ne Kenzo Lema yayita ina social media yayita ina maanyi gayimba ate sirimu yembe lwaki yayita tasobola kuyimba ku byaliwo ye ne Kenzo lwaki yasirika Kenzo yayimbiranga zisemyekozo semayizi zibiki oze yayita tasobola kumuddamu kati mukaseera kano Amiri yerema kati Amiri yerema kati Chosen Becky yekenzo kati Chosen Becky yekenzo ejja kulaba nga alese n'oluyimba olulala alwana n'ensi divorce kibi nnyo buli otandika okulwana n'ensi kubanga abakuba tomanya waje bava buli otandika nga buli ogulangawo olutalo n'ensi oba n'abantu abagenda okukuba tomanya waje bava
tulina abantu bafe abafudde nenga bali tebalina kufa just okufa eziba nteekateeka za Katonda ne waliwo kyewalaba ng'ayogedde ng'agoinze overboard ng'ali mu kulwana nansi okitegeera buli wolwana n'ensi divorce agenda okukuba tugenda kumanya wajava babangi bonna bakubye kubanga bonna obo bakubye kati Becky kyalina okukola mukadde kano kivanza abayimbi mbagamba nnyo mufune aboogezi mufune bapiala yabadde afunye kundi Ruth kuganja kati Ruth ayogerera mmere kivula tayogera sense ayogera kubanga bagenda muwe mmere bamusuza bamusuza ayogereza tulo watayogera n'asulawo adifendinga buliri watayogera adifendinga gugundi mufaliso gwo gwa inchi 2 asula wansi anti kati kya defendingisa woba tayogedde onoosulawa onolyaki gendo yogere kivula byayogera biringa ebiri ku script oba okitegeera kati ate ekyo kikyamu omusajja Amiri ekiri on'okuva ewaka bano bakuganza bwe bamuleetera okuva ewaka tebamuwa respect bamulabanga sister waabwe yamuwasa okitegeera tebamanyi hasozi bakola hasozi ki okulaba nga bazimba eyo ennyumba oba bagigula bo balowooza nti sister waabwe yakola ki kubanga balaba sister waabwe yakola ye muyimbi maama mbu alemedde ewaka myaka 7 ani maama tavaawo kati nowooza olabye ebintu ebyo ewaka kati nze nga njagala omukazi bw'ati nze nga nsobola nenazaala wange mu nnyumba nga tukose ebbaafu zezimu tukose omulyango gwegumu abo abaana baava balinga batali baganda simanyi osobola okuleeta ennyumba banamawanga nze simanyi osobola okuleeta maama wo abeeremu nga obeeramu mu nnyumba nebbaawo era Amiri kyeyakola kyali kirungi okukola ki okuva ewaka nze nange sigibeeramu wali mu Buganda tofeesinga nazaalawo era divorce nazaalawo naaba nga ajja wano nayingira nayita muguno omulyango gwoyita manju talina kundabako asobola okulabako from a distance ng'akulengedde n'agenda okutuuka wano nga gwewayiseemu dda kiba kizibu ate temutuula wamu mwa kibayita obuko kukwata ku nazaalawo ntandika okukivalinga bwoti okukankana tekikola jasula manyi njagala tube divorce oli musajja muganda obuko gye buli obuko gye buli divorce sula ze banaze sibikiriza ojja kubikkiriza ugenda kwa nazaalawo mu kiwato sijja kankana ojja kankana mune gye buli obuko bayi bantu bagwa ne mu kifuba ate ebyabazungu western culture yina engeri gye yonoonyeemu obuwangwa naye kati bw'okankanira awo kale era kati somugwa mu kifuba bwati tovaamu otandikira kuwona butya balina era basawo gye bagenda eyo ndoza ne babutereeza naye ngaobuwona nga nnyazala akulaza ensanvu nkyo badde sikimanyi wala obutawona naye nga bambi Becky obuko gye buli kyogezaako okutegeeza sebo nze ndi muganda obuko mbumanyi gye buli era sobola kufeesinga nazaala wange kati kitegeeza nti Amiri yali mutuufu naye na kati akyali mutuufu Amiri yalinawo emu ziri mwenda ku kwemu nazaala ali wakati avaawo ate buko osimanyi obuko kati gende ku kuli 7 ndako waliwo kwenjagala owulire yantegese mikolo natajja obuziwe mikolo kikaka bukasi omusajja ekyo kyamukubidde akikole naye tegese ulira kadda kwawo yaniyira obusente nabumalawo nange ne wemba nze mbulya ku bano abantu bagambira nti omukyala yawasa omusajja azimba ennyumba ye ebuddo omusajja mwamuwera embuto kati bagamba nti yali obusente bwe nabumalawo yabukozesa ki Amiri abakazi bano bakumalako sula bakumalako sente oba ofaanana oti simanyi katugende bakumazeeko sente ziweddewo nti okalidde oba olabika bubinni naye sente zibaalyanga sente zo ziriko nti oba zaali bweziti nebweziti because abakazi sente zibatuwa nga tuli nabo mulaavu ezo tuzitwala nti sente za kuwonoona ezo zo sente mulina okuba nga muzitu manyi waliwo abantu balina okukitegeera tuve kubira ebintu byedda bya stone age ebyedda nti omukazi talina kuwa balina kumuwa buwi
omukazi olina okumuwa kubanga kikukakatako kumuwa ng'omusajja era olina engeri gy'ofiiringa ng'omukazi olina kintu ky'omuwadde naye ate omukazi wabanga akusinga ng'alina naye naawe okkirizibwa kati mu mateeka agaliwo amapya okkirizibwa okulya ku ssente ey'omukazi era oba tobbye enzibe infact abakazi babeera so happy nga tulidde ku ssente zaabwe ennyo bikola mu maka ki si mu maka abakazi babeera so omukazi abeera musanyufu nnyo okulaba ng'omusajja alidde kasente ke kubanga omukazi ekimukozesa ivo oba musanyufu nga alidde ku ssente ze atwaliza muli gamazima tufe abeera musanyufu gumanyi omukazi okubeera ng'akola ng'agenda n'akola ng'abeera ne ssente because abakazi tebalina ngeri gye bakusaasaanyaamu ssente batono nnyo era omukazi ajja gendako wakimanyi omukazi asobola ogenda ku mulimu n'akola nga bamuwa miliyoni 2 nina asigala ng'akusaba ebizigo by'emitwalo 2 okitegera naye omubuuza ssente zikolaki ng'aziyina oba babeera nazo kivula abasajja abasinga abakola n'abasajja abalina abakazi nga omukazi oyo yamusindika ogenda ebweru ssente oluzisindika zitukira ku akawunti ng'omusajja yajjayo ssente divorce wokera nkumacha n'osindika omukazi w'ebweru n'omuleka ssente aziteke ku akawunti ye agenda kumala emyaka 6 akome wano nga talina wadde kyalina oba okitegeera ng'oyagala okukulaakulana omukazi oba oyagala okumusindika ebweru sigaza nga gwakontrolinga ssente because omusajja gwalina okontrolinga ssente y'omukazi abakazi abasinga abakola bakuba n'abakazi abakola edda ababadde mu bizinesi emyaka 2-3 neka n'abakazi bano bamu ssente zizze mangu okitegeera abakazi tamanyi kumanaginga ssente nzibu okumanaginga divorce nzibu nnyo kati ono omukazi ye omukazi alowooza nti wabeera ne ssente ekikusanyusa kukuwa ku ssente ze era osobola okusanyuka ng'azikuwadde naye ye lisigala nga bbanja era ensonga lwaki ti wemunanyiigamu pana obusente bwange naye nga azikuwa out of love era wanga wamukubira akasimu nomugamba maama kibeere nandi mwavu mpaayo 10 naabikula omufaliso nobikula n'ozijjayo naye ku ye w'omunyiriza eryo bbanja sente zange mpa ne sente zange nti miliyoni zange 2.3 nzaagala akuwa emitwalo 10 abanja akakadde newomusasula nolaba nti ziweddeyo maama nnyabo ayinza okubanja paka wova mu bulamu bw'ensi nga nakuwola sente zange nakuwola kubanga ye omukazi emitwalo 10 gyakuwadde omusaayi gwe n'obwongo bwe n'entegeera ye yabala kakadde era towanga omukazi takuwolanga emitwalo 2 n'omuddiza emitwalo 2 olwo lumbe lwa kirago lwesetingidde katonda bwange omukazi wakuwa emitwalo 2 muddize 5 muddize 5 kwogeza nga n'okwata emitwalo 2 ne nazaala wajja kumanya yaneewolako sente zange zonna oyo omusajja yanjavuwazza sente n'ekyokuddiza takyogera yaziwa bakazi be ye wajja okwogera nakuwa no sente zange n'ozitwala n'ozigabira abakazi naye nga wazimuddiza naye olwokuba wemuddiza ziri ze wamuwa exactly ezo tazibala omukazi akola ng'afuna emitwalo 5 ku mulimu naye nga nezimutwala ku makya buli lunaku gwazimuwa omutwalo 2 naye nga n'olunaku lwe bamusasudde toyinza kutegeera olabula byawonga ebintu bikyusekyusemu ate abakazi bamanyiira omukazi sebasobola okufuna omusala gwa mitwalo 10 n'agulirako socks naye nga ye alina obusibisa enviiri ez'abiri gwatakola naye nga ye bamusasudde ziri wano muna ino siina enviiri zikadde I want to paint my hair nokwata 10 n'omuwa guliddeyo ku socks kugulidde akasenya naguliddeyo akasenya bannange naye akasenya ka 15 oba 3 abakazi naye baveeko nze abakazi oba babakolongo oba balinga oba ki naye ate bantu balungi ng'omutegedde kati buno obusente bwagamba bwe baalya ndi sure Ami takwatanga mu nsawo ya Chosen Becky n'ajjamu ssente naye obuzibuzibu obwo yamubeererangawo ngenze no masuuli 3 bali tugenze kugatta amasanyalaze ganjokyeza butusi n'amuweereza 5 awo wabumbi butaani era bajja kukitwala nti walya ssente ze ye omukazi n'ategeka omukolo n'ogaana okujja bizo birthday simanyo zereeti gwalina okugusasula abakazi abo si bantu naye omutegeera
baba bantu balungi nnyo because omukazi yenna abeera ne ssente ezitaka wansi wa 15,000 n'oba okola n'oba tokola omukazi abeera ne ssente ezo naye oba tokimanyi ng'azirina nga gwe tokimanyi era aba aziyina ojja ng'oli kaseera kazibu nnyo n'akuwaayo naye nga ate zaakuwa zizo kuba zikolekitinga awo simanyi waliwo ebinuso ebyagwa mu ntebe waliwo ebyagwa eno wansi wa ozireka ku mmeeza tosanga okitegeera mu mbeera yonna so Chosen Becky obusente bwa simanyi obusente bwe baamulyako omusajja takwata nko mu nsawo n'ajjamu ssente za Chosen Becky n'azirya ye yazimuwa nenze nga nkugamba nti omukazi wakuwa ssente lifuuka bbanja abakazi nakyo tebagaba ssente tebakulimba nze waliwo yampa ennyumba nnamba ey'ebintu bye twasengula bireeta ewange naye nakanti nadde njogera naye eggulo nenga ebintu byange okyabiyiira nenga emyaka meka egiyiseewo myaka 6 kati beba abakazi takuwa na mikono egyo takuwa na mikono ebiri tebakulimba akuwangaani naye sula wakola bubi asaakola bubi kyali kirina okubeera kati beba abasajja bembagamba musimbe bulungi akagere kati zinasimba bulungi akagere ne musinga nampe ennyumba nnamba sula wasengula ate bakuwa ebituka tolinawo bitwa basana miteka ndi nga nsula waka bajja kumbuuza ssebo TV ogijjewa inchi atani ate ebiseera ebyo nga mu maki ndi omubagamba ababbi baabwe simanyi babbanye ebintu ngewakogera kuleetawo ebintu era nagenda mbigamba bakyali wange gwe neekuwako bye nakuwa ebisinga abireeta wange waliwo nomulala kata no yali lutu esooka naddayo nenkima ebirala okwali firiji kwaliko bingi kwe ennyumba nagikaliza n'ekitanda baali bakimpa naye ekitanda sina gye nkitwala n'akiteekawo olungano baba musajja kugambye omusajja yayimirira ku mulyango bw'ati n'amugamba kwata buli kimu ky'oyagala nga bw'oligwa omusiguze emboozi etuuse etya ndeka wannange nidako Chris Evans tumaliza ayimbira bakyala mpozi awo ngade mwe tugendako era tukyali ku byange sebo abanjagala balaba bino ebintu akakiripinga mu najja n'akuweza kaba sulo okwo ati gwe sula gwe Chris Evans buli ava mu bufumbo kolabo eyo sina kolabo anyiga biwundu Chris Evans kasi yafuuka love surgeon yabeera atyo oyo ati kati abuulirira bafumbo kyokka te ye si mufumbo Evans uva mu kunyondo za plastic anti kuva omukazi oyo yamuddukako oli Jamila Kalonji kulumba gwe yatwala wali wabimanyo ddi mwali muwuliza ready anti omukazi gwe yali asinga okwagala mu bulamu bwe yali Jamila Kalonji kati Jamila n'amumenya omutima bambi yamwagala nnyo Chris Evans in fact abakazi babiri bemmanyi Chris Evans byakyasinza okwagala mu bulamu bwe ne bamumenya omutima yamuzaalamu yazalamu ole yasooka yali gwe twali tusoma naye ku Buganda loyo erinnya sijja kulyogera naye yamuzaalamu mutabani w'omukulu bamuyita Jolamu Kaweesi yamufaanana Evans nga olaba Chris Evans ne Jolamu waafaanana naye Chris Evans oyo mwagala nnyo nti mwaligako naawe yali anyiigidde nakye namukola nakyali ku ssuubi yagenda bino byetugeyageya abantu nampa ku lugambo waliwo omuyimbi sho gwe yali esaze wemakindi nangaba munnange sho kye yamukoze kale nange nga njasamirira oba ntya mu kimwa kino ekinene nga sibizza ku mpewo nga balikodinga ate nga basindikira omukulu nga Chris Evans yayogera nalwana n'ekintu ekyo naye namusanga wali ku ssuubi nemwetondera naye nga bwali buto taata nyamba siriddamu nansonyiwa so mwagala nnyo Chris Evans kati ye buli muyimbi Evans munange twatandikira eri kulinda Lema nga yekyanze Lema ne Kanzo we balina obuzibu awo nga Lema ayagala agende ebuddo tumanyi Lema naye bana ebudde eyo waliyo ki tumanyi Lema naye ayagala kunobera buddo nga waliyo ki kati yeri amaka tumanyi n'embaga ya Hamza ne Lema omukolo gwali na bingo awo nabbingo buddo nabbingo era kyekimu Masaka Road
Obwerinani. Ane mu 27 yali 27 2017 anti naye yali ayagala kunoba olweddi namugamba bambi linda ndibakola akayimba kabwe ka linda limba ne kuli Sevens nakubawo ekiraka natukolera muno ne linda concert kuli Sevens wakito tuwadde concert ku Valentine bannayi manyi kayimba we yamuvaamu manager solo ndozoba nagwamu amaanyi kuli Sevens yumu ku bayimbi abasinga okuyimba obulungi mu Uganda n'abawagizi be naye omwana oyo baki mwali embegejjera anuma yasenga nalina sente senza ina ndibadde zitekamu kuli Sevens yekka ayimba bulungi bambi kuli Sevens ate alima ennyanya ze bambi ennyanya eyo tebikola makulu kuli siyimba kwaya yabeeranga ne show ya Valentine ku Freedom City ko Freedom City afunamu obuzibu ate siteka unawo teka ku papazi mwemisa kyalaika alinayo ku gundi ku Valentine's teka wantu wona bateka kalenda Valentine's Day kuli Sevens ndumva nga tulina concert ito boss ya concert ayinayo nerero abadde press conference ayinayo yabadde agitaddawo mu bbala ezite kololo bagitadde pizzeria katati yakyusiza gitute ku katikati wagenda kubera concert umanyi omusajja katikati akyakola anange kyeneebuuza ngamba kakati waki watutte ejo umanyi ayina ebizibu naye bibadde bimutawaana umanyi yali Uganda yali yagivaamu abadde Bungereza nze na meeting ne kusema ne ito boss Dubai nga tugenze n'era ne Chozini Beck ne Amiri ka video kena postinze ku Facebook awo bayinayo concert nga Jackie Jana yagitegese yali akola ku Delta yafuna sente mugagga muvundu kati era yakola nga katijjo k'abawagizi ku bwe ngamba nti njali nyakati sawa zi banange yakola akona mbamita Jackie Jana waje ICC alabika bulungi bambi aje ICC in fact mu Dubai ndoza yasigaddemu esoko etwala abakozi naddala ba maids bichi eri ekyali genuine bamuyita Jackie Jana ali awo mu Dubai kwano gwange nnyo mama twesinkananga nnyo wamama lususu eyo shoje yakola bakitanga batya akatijjo k'abawagizi ku Delta TV bamuyita Jackie Jana nenga mukazi ali mutamu kuzina atanyirira kuvadda nga mukazi so fresh GICC LLC Dubai munnange kuli Sevens yayimbira bana be bamenya omutima bava kulema nadda kwani nadda ndoza adda kuba kuserena bata wakabe bakayitani era naye namugumya awo sipapa nga amukubye namutte ngatege namubesa yatudda ku Sasha kati yadda ku Sasha Brighton yawo obani yali amukubye ata Sasha naye mundi yali amusuddewo ono musimu manager yani ono abadde managing kuganja ono goli yali akoze wano bbala wano okulya na amnesia yali akoze bbala nga bayita space bar yani oyo yafuna omukazi omuki Habibu Shonga Shonga ati yakyusa amanya nava mu liri nadda mu Habibu Shonga yadda sagala kumwogerako bambi kati Shonga kati alina kuganja bana kati namulabako yatulimbalimba ssebo kutuwa ssente tulina gye twaliyo ku Serena naye yabulanga mpewo oba takyalina ssente Habert Shonga kikiwagwamu takyalina ssente ayinamuko musajja wange Shonga atuwe ku ssente wabanga zikyali ekyo bweyavudde kati oyave wa Sasha Brighton nadda ku Chozeni Beck kati ali ku Chozeni Beck ani addako awo mulayini mu Chugola kati addako kanaye bayimbi kyabatera okuyombayomba n'okwekuba beero baweddeyo Kasalema yamumala Sasha Brighton yamumala Serena ne bamumala baweddeyo ensonga bo ziwe zitambudde sula zitambudde ebizigo totunze ebizigo gyebiri wakwinawo biranga kati tulanze nnyo kakati mujje bannaye tubawe ebizigo kasanye tubagamba mujje tubawe ebizigo sirabayo n'omuwadde omulema yasemba okukubira esimu yali ayagala kukwata yasemba okunkubira esimu yali ngamba kakati mwabaddeawo ne mwogera ku jeno nja kusiba tiyagula bizigo nga manyi obakiraya nti kumbe alimu agamba kuntwala luzira kati nange kambeesonyiwe omu mwagala mujja kugula tuwira gye bayita Buzz TV Buzz TV eri ku online TV abantu bagabe n'ebibuuzo bya ebibuuzo bifulumye Buzz TV kuliko programs ez'enjawulo zonna abalina app ya Afro Mobile
osobola okukeberako ku Buzz TV nze nanyiniyo kibadde kyetagisa ku channel yo gambyo by the way tayogere ku channel yo gambyo otya abantu balina okumanya nti bino ebintu byammwe Buzz TV yange yo olina ne Rock FM na Rock FM radio byonna byange tuna ne YouTube channel yange temulimu muntu mulala yalimu mulala yavaamu bana ebyo bana mugoberere ebintu ebyo bye